Praise God, each and everybody. My name is Levikson, and I'm going to be straight to the point. I love you. That is one thing, and I respect each and everybody in this group, the Gospel Revival. Funye message video ngiragala nek byayogedde about the car. Here talk about why I returned the car. Esonga yo returning emotoka eyo ndoza nali nyina simanyi how I was supposed to do it. But whatever the way it was done, I give the glory back to God. Because nange mpulira nti ekyo nakyejeeko kyabadde kinzitoweredde. Alanik nagamba nti okusookera ddala mu motoka nabadde nakola ki badde njikooye. That is a very beautiful car. Nobody can't even bajita Benz tewali asobola kuwa such a car. And I want to appreciate him okitegeera n'okumpa omukisa okumpa emotoka eyo okubeera nayo. Laneke nagamba jasanga ndi upcoming ndi kati ndabika mfunye kyenfunye kale nesitachikiriza because still nze nkyali upcoming kwange ebyoto byange byenyina binene nnyo kati simanyi oba navude kuba upcoming naye ate kusinziira kutegeera kwe n'embeera gye yabadde akireeteramu upcoming teyandiza ate kushoye ngeri lugogo. Nyimbidde emyaka 10 natandika industry eno manyine emyaka 13. It has not been easy, but I'm still an upcoming who is aina big dreams to achieve. Every dream I achieve ndoota ekirala nze sirekera okuloota kyobulandizo bwa upcoming tebulivaawo mu bulamu bwange ate nabwo tebulina kyebukwongerako bwoliyo nga bakuyita upcoming yimbira Kristo baveeka bamanya upcoming ne outgoing over something whatever it is maina kiddakaawo. Laneke bwampe motoka eno ejimpira ku stage ngenseeraba ngamba zaake mabega alina emikwano gye nga batudde ku table. Batula ku table Laneke n'asaba mikwano gye mitwalo 2 nga gyayagala okumpa. Gano njogera mazima gaveri Laneke Yesu ye mujulizi wange era kino kintwale mu ggulu oba kireke kuntwala mu ggulu. Laneke kubanga era ly'eggulu lyetulwanirira n'abantu kutegeera Kristo si kutegeera bikolwa by'abantu nga tupreachinga Yesu yekka. Laneke n'asaba abantu bali mu mwetooloddaawo mikwano gye gye yali nayo nga basaba emitwalo 2 ajjanfuuwe ne balimu okugimu n'abazirina bangamba baagano zimuwa. Laneke nga kyafa yaŋŋamba yali alaba nga shine y'amaanyi nnyo gye ntutte n'aŋŋamba ye nga mwennyini kyali kirooto kye okukola shonga eyo mu bulamu ekyataatuukirira. Akitegeera n'agamba how can I shine on this platform. Okitegeera kituufu Laneke motoka ye Ambassador Tony yagireeta ne tugenda ne tukima Ebochungu twakimiramu muyimbi Ebochungu kuva ku airport. It is a beautiful car, a very beautiful car, and I thank God that at least I've had a chance to have it, and I thank him too. Laneke n'aŋŋamba yennyini mu bigambo ebirala wano Laneke n'aŋŋamba Levikson emmotoka eyo yankolera ogikuwa enfudde star buli wendaga. Kitegeera ekintu ekyo kigenda kunkolera ne mbazungu bange gyendaga eyo. Laneke is one guy yajjanga ne ku charity zaffe munnange nga talina wadde ne lunyaanya lwagulidde muntu yenna feeding zaffe n'akwata ze videos nga timu yange nyiivu nnyo n'akwata videos nga ye recordinga nga ye yawaddeyo. Ayina ebintu byabali ebweru ebyo abiŋŋamba n'aŋŋamba blood. Just imagine nga abantu bagenda bwati ku YouTube ne bateeka ku Google Lanek, President Lanek
ngabalaba he gave a gospel artist a car. Omanyi gwe chinkolera. You all know his talkings. Ate mmanye byonna bigambo bi. Laneke nangamba ekyo kyanfula wakabi. Okitegere. Era nga mbeera nga mugamba Laneke tewali akumanyi kubanga shine yo flame yo si ya bwa Katonda gyoyagala. Katonda yatuwaze flame ezizikola ki ezaka which makes people stars. You're not a star because you're not godly at all. The things you're saying from the day you gave me the car, you have just showed me it is not teachers kyabwa Katonda. Era bwe ntegeera embeera eyo n'emmotoka ya Laneke yeyampa bambi nga bwe nagambye kyankubawala emmotoka enagireka ku hoteri for 4 days. Newayi nengamba wayi nenga nenjijjayo era Bisman yanzijukiza nga Levi nigwe bakwadde emmotoka netofaayo oli mukutambulira kuki oli mukuvuga Subaru yo. Laneke bwe yagenda okumpeera emmotoka nali nina Subaru nawudde nakyakyogera mbu yali talina mmotoka. Laneke siri wano kulaga bubi bwa Laneke, ndi wano kunnyonnyola nsonga lwaki nawaddeyo emmotoka. Ensirere eri bweti akimanyi bulijjo nkimugamba olulala eri bweti. Laneke nga bwe tutakkiriziganya ku bintu ebimu yakifuula ensonga. Laneke natuuka n'okumubulookinga lwakubanga Laneke twagendako wa Pastor Sema Pastor Mba can testify. Laneke najjayo video nako kundikodinga. Ngamba yi muntu yeresi wano why would you record me? Oshitegi gano mazima Pastor Sema Mba mwali mu group eno. He can speak the truth. Era Pastor Sema Mba nemugambo oli kyakoze. Ere uwe nagenda ne Laneke uwe. Ne wasema Mba era ne muleka gano mazima nze ni musajja yogera amazima kuba mangi gazo okufuula muntu weddembe. Ate sina kyenkolera wano ku nsi byonna mbikole byenkolera bya muggulu. Sirabangayo muntu mugaga gwali bazise na motoka, sirabangayo muntu mugaga gwali bazise na nnyonyi ye, sirabangayo mugaga gwali bazise na sente. Bonna bagenda nga we baliri Katonda. So wali bitaswa kunema zaamu wano wabula tokubulya baganda banga amazima. Bategere Laneke that is a liar. Laneke ngazala wabayimbi muguni nze na Levikson gwe teracho ngamba Levikson gwe netaga namuwe motoka okitegere. He has always said this okitegere. Laneke lokwa katisagala mulaga nnyo ro okitegere naye waliwo n'obukakafu bungi nnyo okitegere naye tukyali ku kya motoka. Laneke nagamba recently when I'm blocking nemugala Laneke nze sikutegeera ulinga atali mulokoli ebikolwa byonna sibitegeera nemugala Laneke nze wansanga si disrespecting muyimbi wadde n'omu